Olunaku olwaleero njagadde twongere mu maaso okufumiitiriza okulowooza. Okufumiitiriza n'okulowooza oba njawulo ye ki? Oba byonna bitambulira wamu? Kale tukitwalire awo. Munzikiriza ka nteekemu Olungereza. Your purpose. Ogenderera okufumiitiriza. Kitegeeza okusalawo mu kufumiitiriza kukulu ddala. Kiki ekosi nalesemu Olungereza purpose. Kiki ogendereza okufumiitirizaako? Bw'oba wayagadde kuzimba, kati nga nze nayagadde okukola vidiyo zino. Ekitegeeza nagenderedde okuzikola. Nga sinnaba na kujja mu maaso gammwe mu kufumiitiriza, mu kulowooza okwo kw'osiriikirira bw'oti. Oyinza okuba olina kye wayogera, kye walowoozaako edda, kuba kati ŋŋenderera ne mu kufumiitiriza naye nga ŋŋenda kwogera ku kino. Bitandika okwekuŋŋaanya mu bwongo bwo. N'anaakola obukyama n'akola obubi naye agenderera. Naye ekyo sijja kyogerako era siwagira era sikkaanya na kyakkola bubi. Nzikkaanya na kyakkola bulungi. Ebintu bye twagala okukola, ebintu bye tugenderera okukola, wonna w'oba okituuse, ne bw'eba nju, ne bw'eba mboozi, ne bwe kiba ki kyonna, gendera naye weetaaga nnyo okubamu n'okumanya. Kw'otoola ku ebyo by'omanyi. Kyova olaba tukola study ne tukola research okwongereza ku ekyo, kitegeeza oluusi obaako w'otannatuuka w'oyagala otuuke. So ng'ate oluusi by'olina biba bimala nga teweetaaga kwongerako. Mu ebyo nga mulina okgaaya ogattegatte mu kufumiitiriza okwo ojje n'ekyokukola. Lwaki sisooka ne nkumako awo nga twevayo gye? Kama mulungi.